owagambye nti bw'olaba nga zituuse ku 7% kyebuuzeeko nnyo. Akati kyembuuza expenses zino zikoma ku ki? Kubanga tubeeramu ne expenses eza daily, tugeze transport, tugeze allowance. Kati expenses zino zibeeramu salaries oba salaries kiba kirala ne expenses zino eza daily ziba ndala? Eyanza nnyo ssebo. Kati salary nayo expense nayo kusaasaanya. Kati mulaba business zino ebiwandiiko byazo oba kye tuyita accountability eweebwa mu budde. You can give accountability in 1 week, in 1 month, in 3 months, oba in a what? A year. Yensonga lwaki ebiwandiiko bya business oba tuyita financial statements tuzitunuulira. Kati expenses zino zenjogerako nkitutte nti katugambe za mwezi. Nowandiika salaries zo abantu bo omwezi abakolera. Nowandiika transport gobasaasaanyizaako, airtime ow'omwezi. Kati ezo expenses ez'omwezi ogwo nozicomparinga ne sales era ez'omwezi ki ogwo. Kati buli lwosanga expense nga esusse 7%, gitunuulire nnyo. Kyova olaba maybe Madesi kyogeddeeko nti waliwo kye tuyita expenditure switching ne expenditure cutting, yengeri emu gye tumanagingamu expenses. Otunuulira expense eno n'ogamba ekintu kino nkikendeezeeko oba ndeete alternative ki endala. Kati ngenda kubagereza ku masannyalaze. Tuyinza okuba okozesa amasannyalaze ga bbeeyi n'ogamba okuinstallinga solar kinansavinga. That can be switching from electricity to solar. Kireba. Oba you can cut okugeza okatugamba emisaala. Wasetting emisaala nga business ekola bulungi. Naye kati business ejjeemu obuzibu. Kyokka ero kyasasula emisaala gye miki? Ekimu. Yagala gaana you are eating away cup. Era luli bw'obanga business yali ekola bulungi ng'osasula emitwalo 10,000, kati ekola bubi era okyasasula 10,000. Yagala gaana obawa, because ezo sente z'obawa kati obawa ku capital, tobawa ku margin yo oba difference yo eya trading. Kubanga expenses ezo tera nnyo okuzitoola nga tumaze okuggyako bwe tubeera ne betutunze the sales, n'otoolako bye wasaasaanyiza okuleeta ebyo by'otunze, tusigaza kituyita gross profit oba amagoba agatali masengejje, gross profit. Kati gross profit yeeno oba gye twanula tuyita nga trading margin, buli lwe yeeyongera okukendeera, okay, ng'ate expenses kuba kati wano wetugenda okutandika okutoolako bye tusaasaanyaako, katugambe salary, rent, transport. Kati buli gross profit yoba margin yeeno ekendeera, ate nga bino ebya wansi bikyali oba byeyongera bweyongezi kugejja, yagala gaana ojja kusigala nga tokola magoba. Era bw'oba tokola magoba, manya sente z'osaasaanyiza ku ebyo ozijje mu ki? Ekitegedde sente. Wano mulala. Mukulu oli. Yes, yebazibwe. Amen. Financial management in the business awo tugambye eringa mwana. Kati omwana bw'azaalibwa abeera ne process n'ojja obuyambi okumuyamba okukula. Kati I want you to elaborate for me just obanga oli muweereza, how can you balance this? Ogenda okuweereza then olina balancing a family with a business. Thank you. Kama yebazibwe. Amen. Okubalansinga. Kati Katonda yatuwa ekintu ekisinga, the biggest resource Katonda gyasinga otuwa is time. Era omuntu yenna, actually bino ebintu bibiri bw'abikubbako aba akubbye nnyo.
obudde n'amaanyi, energy. Omuntu asobola okubbako miliyoni emu ya n'agibba kati n'adduka nayo n'ogenda wali n'ogikola n'ogizaawo, naye omuntu bw'akubbako obudde n'amaanyi tebidda. Ebyo bye bintu ebitali reversible, tebidda. Kyova olaba naawe obulamu bwo, it is not counting up, it's counting down. Yes. Katonda yateeka emyaka 8 oba 5 ku akaunti yo, tegidda 85, 86, gidda 85, 84, 83, 82, 80 paka lwotuuka ku 0. Kati okubalansinga, you need to have what we call a timetable. A timetable. You sit down and nga bw'olaba emmere no timetablingamu ebintu ebyo. N'omanya nti ku Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday kino kyenkola, mbeera mu bizinensi yange, mbeera ne family yange olunaku luno nkola kino. Kikulu nnyo. Naye ennaku ezo ozimanya otya? Ozimanya okusinziira ku sales zo. N'omanya nti tojja kuwa okugenda okulaba bakasitoma bo ku Monday ng'ate nga ku Monday tebakola ki? Tebaliyo. Oba okiraba? Kati kiba kikulu nnyo n'osooka n'ostudy nga n'olaba nti ministry dirwe neetaaga. Amaka gange ganeetaaga ddi. Deni ne bakasitomazi bange, bakasitomazi bo obatunulira nnyo kati bw'obanga oli mu business oba supplying oba ekola ki? Dirwe basinga okukola orders. Olwo olunaku lwoziwa. Kyova olaba buli kintu kirina obudde bwakyo. Kikuyamba kinene nnyo kati otulamu wansi n'omanya nti luno olunaku. Kati nze okugeza ku Tuesday tosobola kundaba abantu wona. Mbeera mu nnimiro. Mbeera neyo kafaamu kayinke natandika. Mbeereyo ku faamu kaginewa. Kubanga nina okukendeeza ku expense y'emmere. Kati ku Tuesday tojja kunkwasa. Era ojja kuneesonyiwa bwesonyi ogambe naye nga bwe kityo kati era ne bw'ojja sisobola kuwa appointment ya Tuesday because it has been set apart for that. Ate bwe mbeera katugambe ku Sunday mbeera mu ministry, olwokutaano n'olwamande mbeera mu ministry. Kati ate oluusi ennaku ziri endala mbeera ku Institute of Bankers nga nsomesa. Kati kiba kikulu nnyo n'omanya when to allocate what. Era eyo repeated program bw'ogiddamu nga weesettinga bulungi nnyo times zo, you become what you are, your objectives. So kati yengeri gy'osobola okukola ki? Tera nnyo okuchallenginga eyo abaweereza abaffe Musumba nti mu ministry yaffe Musumba Isaac yekka ye full time minister. Abasigadde ffenna we are part time. Kubanga abantu bangi oluusi bajja mu kanisa ne bamalirawo ekiseera nga tebalina obiteeka awalala. Lwaki? Tebasobodde kuwa budde buli kintu tebulina kukola ki? Weevu. So bw'otyo ssebo bw'osobola okumanaginga. Okay? Waliyo omulala alina ekibuuzo? Tukyali ku financial management. Twalabye nti ye process omuntu gy'ayinza okukola ki?